Tutandise ate n'abatuuze b'e Rakai bano nno batabukidde amyuka omubaka wa government Mathias Lutwama wamu ne ofiisi yakulira abakozi nga baagala babannyonnyole ensimbi ezibaggyibwako nga bagenze okwewandiisa mu nteekateeka za parish development model. Bano bagamba nti basooka kuggyibwako emitwalo 2 wabula kati baggyibwako ensimbi za Uganda wakati w'emitwalo 15 okutuuka ku 2. Abatuuze okusingira ddala bawangalira mu ggombolola y'ekyansankala e Rakai bavudde mu mbeera ne balumba ofiisi yakulira abakozi ku disitulikiti saako n'amyuka omubaka wa President Mathias Lutwama nga baagala babannyonnyole ku nsimbi ezibaggyibwako nga bagenze okwetaba mu nteekateeka ya gavumenti eya parish development model. Abatuuze bano nga bakulembeddwamu ssentebe waabwe ow'eggombolola Karugaba Patrick, Kasimante Emmanuel n'abalala bagamba nti abatwala enteekateeka eno ku miruka basusizza okubaggyako ensimbi. Omuntu owansi atalina mitwalo 10 taganyiddwa mu parish model. Ekyokulala omuntu owansi ennyo talina ssente era gyali abonabona. Bongeddeko nti n'abakulu ku miruka baleeta abantu okuva mu bitundu ebirala ne bafuna ensimbi zino kyokka nga nabo abatuuze tebaganyuddwamu. Ggombolola chief Kirabo Roida yazze naye n'aleeta omuntu okuva ekakyera naye n'atwala ssente naye mazima nga ssente z'ekasankala naye ng'omuntu ow'ekasankala owansi tanafuna ssente. Bano abali ku lukiiko lwa SACO bo ng'abaafuna omukisa ne balondebwa ku lukiiko olwo baleesa abantu baabwe abakyala abako n'ab'emikwano n'abaana mu nnyumba emu n'osangamu beneficiary abantu nga 4. Bagamba basooka kuggyibwako emitwalo 2 kyokka kati balinyisizza okutuukira ddala ku mitwalo 15. Kati bano baagala abakulu ku disitulikiti okuli CAO ne RDC bayingire mu nsonga zino. Kaakati balinyisizza ebbeeyi bajjako buli program bagyonoonedde ddala so tusaba bekikwatako batuyambe mu ggwanga kubanga nti program eyongera kusiiga nziro gavumenti yaffe ennungi. Ensonga y'emu yaleesewo okukubagana empawa mu lukiiko olw'abakansala olwakaggwa. Balondo bayo bwe baagadde wandibadde aliko obulemu wakiri bakugamba olunajja okozeemu ekkoona bwoti ne weenyigawo ne bakuyisiza ssente n'ogenda n'erufiya. Maama onaliko sipiika nga mpita mu kanso yaffe eno ssente ezo twetaaga CAO otuyambe abantu abo olabe engeri ki gy'obakwatamu oba gy'obakunya obujulizi tumaze obukompayiringa n'abatwala essente ku bantu. Singa tukkiriza ne tuddamu ne tulonda bupya obukiiko bwonna obw'e Rakai kaakati bwe tulonda bo bali tebaddamu kutukubira nduulu kubanga bali bayitangawo tebagize eki tebabalonze. Abakulu abakola ku nkola ya PDM okuva mu miruka gyaffe batulambikira abantu abafuna ssente bafunye mmeka era be baani tubatimbe n'oli zaafunye n'essimu zaabwe. Mu kwogerako n'akulira enteekateeka za gavumenti ez'okwekulaakulanya Rakai nga mwe muli ne PDM Jackson Matova agambye nti babadde batambudde bulungi kyokka nafuna okwemulugunya okuva mu bitundu eby'enjawulo wabula nga batandise dde okulondoola ensonga eno. Era twayise abakwatibwako ensonga ku magombolola enkya tulina olukiiko olw'enjawulo nga tugenda kusinkana ba technical staff bonna okuva ku SAS extension staff parish chief tugenda kuddamu ku reviewinga tumanye n'obutuufu bw'ensonga zino eziripootinga. Amyuka omubaka wa President Mathias Lutwama naye ayogedde ku nsonga eno. Byamukisa Ronald ku Rasot TV Omunnyo.